nda emwemu musanvu 298 mu ngeri yemu tulina enkola y'omulembe ya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda era tulina akasanduuko kazi email osobola okutuwandiikira ku kasanduuko ngabo ya Buganda @gmail.com. tubaweereza nga tusinziira mu kibuga Ilford kino nga kisangibwa mu ssaza lya Essex ng'ekibuga kino kiri ku njegoyego oba ku kikondo awakoma ekibuga London. Programu yammwe ye yiyo w'olinywera studio ngabo ya Buganda mugana nga bategezezza nti gye bunagenda bweyongera programu yaffe egenda okubeera ngawo olunaku olw'omukaaga yamaze okwalulwa ng'erinnya lyayo eyitibwa ekyoto muzaawula. ngene programu omuntu ye ajja kujjanga buzzi ateesize Obuganda atubuulire ye ebigenda mu maaso mu Buganda abiraba atya bwe kibanga buli w'omu waali walabire enjuba n'omwezi. Kale nno tubasaba okujjumbiranga nnyo programu eyo n'okkubira bannaffe Baganda bannaffe oba oli awo nga tebasobodde kuwulira kakano wuli. Mu ngeri endala twesiimye nnyo era okuba nti ebigambo ebyogerebwa ku laadiyo eno twatandika okubikasuka ku YouTube nti kati Omuganda togende okunoonya nnyimba osobola okugendayo n'otekamu obutesi kigambo nti miramwa ng'owulira ebigambo bino. Twongerera okubategeeza oba okubakoowoola oba okubakubira omulanga laadiyo eno bweri laadiyo yakwejja Mubunya oba kiyite laadiyo ya struggle si laadiyo ng'endala zikomansolo laadiyo ezikuba ebirango. Laadiyo eno eyimirirawo lwa bulumi bwammwe abawuliriza ng'ensimbi ze mutuweereza eŋŋanda n'enzungu zekisobozesa omulimu guno okugenda mu maaso newankubadde nga ffe abaweereza tuli ku bulungi bwa nsi bulungi bwa nnyaffe Buganda. Tubasaba mwongere okuweereza obuyambi obwo tube nga laadiyo eno ebeera ng'esigala ku mpewo newankubadde sabbiiti eri ey'omunda twafunamu okutaataganyizibwa oba oli awo ng'omulabe yali akwatibwa ensaalwa ng'atunyegenyanyegenya ku mulongooti gwattu kwe baatuwanika naye olw'amaanyi ga Katonda bw'atyo yatubuukako obukumbu nga nkuyege ku laadiyo y'Abaganda. Omulamwa gwaffe Olulimi Olunansi Munsi Buganda Luweredwa Mumasomero. Akakiiko akafuzi ka laadiyo eno okutuula abo bannaffe abava miramwa batusabye nti tutukize buto omulamwa guno kubanga olunaku lw'eggulo abantu bangi baawulugumiza amasimu
nga tubegerabegayiriza nti bannaffe wakyaliwo omulala ateesa addamu okube oba oliawo abamu ne batasobola kuba ne tubasaba nkaakano amasimu maggule empuliziganya yaffe ya Skype nzigule osobola okukuba essimu yonna gy'osinziira okutuwuliriza n'oba ng'oteesa ku mulamwa guno nga Skype eri ngabo ya Buganda kikigambo ky'oteekamu ate omugatte gw'olulya n'olukomo kodi n'essimu nebeera nti noti nyanya 2.8 mwenda 1.7 2.8. Omulamwa guno gwakutte ku mitima gy'Abaganda nkuyanja bonna abawulidde amawulire gano ag'ekikangabwa nga gagotaanya emmeme z'Abaganda newankubadde nga si nteefu. Ne kino kyatulaze bulazi nti kuno kubeere kusoomoozebwa kwa kwongera maanyi mu lulimi n'okutegeera ng'Abaganda kuba kyeyoleserwatu nti emisingi bakyeruppe abava Kembuliigi gye baaleka basimbye nti gyeyongera okumeruka buli lunaku Katonda lwajjako eddiba. Oli omulala munafusi yaggamba tetwagala kuwulirayo history oyo, twakowa history, twakowa aboogera olulonda kambe. Ate nga n'oluusi oli yeeyita Muganda. Bakyeruppe ebigambo byabwe ebyava mu lulonda kambe kwabwe ebyasigala mu buwandiike nga n'ebimu tetumanyi biki ebyasigala mu State House mu pulaani ze bakwasa gavana waabwe Bote omuddugavu eyasooka mu Buganda. Amale agenda nga asikirwa batabani be. Ng'olwaleero mutabani we omuganze nnyo gwe yasinziiranga ne Zambia gye yali ajojoba n'obulwadde bwa kookolo ng'ate asinziirayo n'amuwa n'amagezi n'agamba nti musajja gwe akolobye okuzza obwakabaka Abaganda bulina obbeegendereza naye ng'ate y'omu abaamufubutula. Kikulaga nti abalabe ba Buganda ne bw'abanga ali ku muggo gw'okuyingira emagombe asigala awala na Buganda. Bakugambye nti olwaleero omulaalo byasiba bikutuka. Ne bw'ayogera akankana. Ebigere byamuzimbagatana. Teyeebaka. Ebyokoola n'ebikolobero byakoze ensi yattu buli kimu kimubanja.
ebyokola bye bimubanja n'Abaganda battidde obwemage nabo tebamuganya kwebaka naye tubategeeza nti omulabe tannassa mukono tulina okwongeramu amaanyi abalungi abatuuliriza okulaba nga tuteekamu mu mulimu guno obukodyo tulina omukisa gwa njawulo olw'okuba tusobola okweyambisa internet revolution eno eriwo nga n'abagyeyambisizza ne batuusako we batuuse Abawalabu